Kano kabeera ka alipoota ya mbeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Oluvannyuma lw'omukubo gw'enkuba okusenvula ne gusimbira ddala mu makati ga Ssemazinga Africa, era ekyo kividdeko ate empeweevu nga zikunta ziva mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo eziva eri ku nnyanja Buyindi baseeya ziyitira ku nnyanja Nalubaale okwesogga ensi yattu, era kati enkuba agenda ennyikira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubira enkuba okutonnya okusingira ddala ebitundu ebiri ku lubuubuto lw'ennyanja Nalubaale, Kampala, Omuwakiso, Kalungu paka eri Laakaiso, kate ebisigadde awo mu masekkati omusana gujja kuba nga gwaka. Wabula eri ebuvanjuba enkuba tugisuubira okutonnya mu bitundu ebisinga obungi mu biseera eby'okumakya, so nga ate n'eri era ebugwanjuba ebitundu Masindya, Hoima enkuba ejja kutonnya okujjako ebyo ebiri ku lusozi lw'Enzoli ssaako n'eri mu Kabale omusana gujja kuba nga gwaka. Eri mu Karamoja ssaako n'ebitundu ebisangibwa era ebukiikakkono bw'ensi yattu Uganda enkuba ejja kuba nga etonnya mu biseera eby'okumakya. Enkuba eno ejja kweyongera okutonnya mu biseera by'oluggulo mu bitundu ebisangibwa masekati ebisinga obungi ebbumu oba digurizi 27 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala okutuuka ddala ku 28 eri Nakasongola Luweero. So nga ate eri ebuvanjuba era enkuba ejja kusigala nga etonnya mu biseera by'olweggulo ebbumu okuba ku digurizi 27 bitundu ebisinga obungi okutuuka ku 28 eri mu Soroti. Era eri ebugwanjuba enkuba ejja kweyongera okutonnya mu biseera ebyoluggulo bitundu ebisinga obungi ebbumu okuba ku digurizi 23 awo Kabale, so nga ate Kasese 29 okujjako eyo Hoima Masindi kuba ku digurizi 28. So nga ate eri mu Karamoja n'ebitundu era ebisinga obungi ebukiikakkono bw'ensi yattu Uganda enkuba ejja kusigala nga etonnya ebbumu okuba ku digurizi 28 mu bitundu ebisinga obungi. Bwe tugezaako ntulaba ate ebisangibwa eri ebunaayira ebibuga ebimu enkuba ejja kuba nga etonnya, so nga ate omusana gwaka kugeza nga Cairo ebbumu lijja kutuuka ku digurizi 31, so nga ate Johannesburg wadde nga enkuba eneetonnya ebbumu lijja kuba ku digurizi 30, so nga ate eri Nairobi enkuba ejja kutonnya ebbumu okuba ku digurizi 25, so nga ate eri Rome ku kibuga kya Italy omusana gujja kuba nga gwaka okuba ku digurizi 21. Tweyanziza okubeerako naawe, wabula ebisingako ogenda ku mutimbagano ku kitolo kyavenga bogolera ku timbe weeraba.